owokubiri ne bwe nnali mbeera abeewaabwe ne bangoba. Abeewaabwe b'omusajja? Abeewaabwe b'omusajja ne bangoba mbu nveewo ndi mulogo ne bamuwasiza omukazi omulala embaga. Tebalina nsonga, just baali bankooye bukooyi. Ate bakwagala ng'omuntu. Kayabwe. Nali ndi awo nayo ne bannumbayo. Kayabwe yali aguze makubo yali apangisizza? Twali tupangisizza. Kitegeeza bba yalinamu kasente? Yali alinamu. Ne bangobayo. Ne bangoba mu muzigo. Musawo yali akupangisiriza baamanya batya nti wooli? Baali bamanya kubanga yalinga ajjayo nga bamukubira essimu nga olumu bamusangayo. Nyondo Media. Ekizigo kigenda ku protectinga skin yo, kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gw'ayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana, but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green. Bannange yambaddeko mu bitundu by'eno bayitayo batya? Bukasa. Yes, Bukasa. Gye mbaddeko eno mbadde mpita ayitanga bumanyi nti munnange situula mu kifo kimu kwe kusinkana Aisha. Yaŋŋambye Aisha bwe nsinkana Aisha yazze nanoonyaako nagamba Rosette nakulabye ng'oli muno naye mbadde nyina okunoonyaako munnaye omanyi wabeerawo ebintu byetuyitamu naye nga owulira nti singa oba onyumirizaako omuntu yenna oba nga munyumizaamuko olina engeri gy'owewukamu. Nange we yaŋŋambye waliwo yazze nanga ate muna waliwo walira omuwala akwagala oba mukyala akwagala munyumyenyumyemuuko. So nange mba siina gaana ntamba ne gayesi zange tusharinga bino bye tukola tufunamuko abantu abafunamuko ekyokuyiga. So Aisha oli otya? Ndi bulungi nnyabo. Naye ng'olabika bulungi. Kati mubeerere mu kyalo? Naye nga mulabika bulungi bwe muti? Kati bba alina okuba nga alina kasente, olina okuba nga tolima, olina okuba nga okeera kulya bulungi, ekyemisana kiba kirungi n'ekigulu kibeera kirungi kuba olabika bulungi. Yabale kusiima. Akati munnange mbaddeko ne byenjagala tukyalingemu. Naye ng'oli oke? Siri bulungi nnyo. Tokwata ku ttama, olina maama? Maama gyali. Ate taata? Naye gyali. Bonna gye bali. Kati bali bo babeerawo. Naye munawe bali mu kino ekitundu? Nedda. Bali walala. Bo bali eyo Butambala. Bo bali Butambala. Kazi Aisha oli musiraamu. Lwaki abantu b'Ebutambala bonna babeera basiraamu? Naye Butambala eriyo omuntu nga si musiraamu? Gye bali. Nga si basiraamu? Nenge nabbe esinga basiraamu. Kati maama omuwuliza ate omuwuliza? Bonna mbawuliza balungi. Otera ogendayo? Kati wano wooli oli ngaani? Oli maidi maka gano? Mufumbo. Oli mufumbo. Oli omukyala gwenda by'okuwalira ng'akutte omwana ng'adabanga ye maama wawaka. Si maama wawaka? Nedda oyo mukwano gwange. Kino mbadde manyi mbu nno gw'oli Kadaama. Nansomera kati byonna bigenda kunvuma. Nange ndi Kadaama. Kakati munnange n'emboozi gye mbadde njagala okunyumiriza. Naye ng'emboozi eyo enkwatako. Ng'omuntu. Nafumbirwa nnina emyaka 17. 17 obeera under age. Kubanga omuntu abeera akuze abeera myaka 10 amana kudda waggulu. Kakati nenfumbirwa omwami wange nga tweyagala bulungi. Nanzizaako omukazi nga nnina emyaka 18. So mwaka gumu nakuzako omukazi omulala. Nenguma nengamba sigenda sulawo omwana wange muzaala omu. Tutandikira kukaaba maama, ffenna tulina ebituluma kyenyinza okugamba Aisha. Ffenna tuyita mu bingi. Ffenna sometimes kulaba ne keekalambaza n'olati keekalambaza naye nga ffenna twegaleeyo mu bisenge byaffe ne tukaaba bba mugumu maama tunyumirwe emboozi eno nga bwetambula. Kati omusajja musiraamu? Musajja musiraamu. Akuzizaako omukazi omulala? Anzizizaako omukazi owokubiri ne bwe nnali mbeera abeewaabwe ne bangoba.
Abo b'omusajja. Abewaabwe b'omusajja ne bangoba mbu nveewo ndi mulogo ne bamuwasiza omukazi omulala embaga. Kati bwe yali akuwasiza mbaga oba kali kawundo kakubye eddirisa? Kali kawundo kakubye eddirisa. Wali omwagala? Omusajja nali mwagala. Nga naye akwagala? Kati bamukugobesa nakkiriza? Naye nga abeewaabwe tebanjagala. Bo abeewaka tebakusiima? Walina empisa Aisha? Empisa naziina. Bo bali ensonga ki gye bali bawa? Tebalina nsonga, just baali bankooye bukooyi. Ati bakwagala ng'omuntu. Kati obaga mutabani waabwe naye nakkiriza nga ate yali akwagala nga mwali mwagalana? Mutabani waabwe ye yali anjagala nga nange mwagala. N'awasa embaga ne banjija bawo we nali mbeera e Kasambya n'antwala eka yaabwe. Nali ndi eyo nga n'eka yaabwe bannumbyeyo. Kati e Kasambya wali amakaago? E Kasambya wali amaka gange agasooka naye nga yagazimba ku kibanja kya kitaawe. Namaana akujja nakusa e Kasambya nanteeka eka yaabwe. Nali ndi awo nayo ne bannumbayo. Kaabwe yali aguze mako yali apangisizza? Twali tupangisizza. Kitegeeza bba yalinamu kasente? Yali alinamu. Omukyala gwe nnengera ye mwami wo saga atufuba otule wane n'ogoli mu kwogera ku bintu. Aliwo oyo si ye mwami wo. Omanyi wenange nti entala yinza ogamba gweokola ki wane omukazi wange omutaddemu kamera nalyoka nfuba otula ne zidda okunywa. Si yeye. Tukulamusizza ssebo. Ale ssebo namujebaleko. Ale jjajja. Ogambadde kutegedde. Tukulamusizza jjajja. Oli bulungi? Tuli bulungi jjajja. Pozimu eyo. Tulabye ono. It's okay, tugende maama. Tugende jasi nebeera mbozi ya muteri mu kinti oba kisisikiti. Buli kimu nga bwe kitambula okina okutambula. Kati munnaye nga nteeka eka yaabwe. Abeewabwe bwe bannumbayo ne bangobayo. Ne bangoba mu muzigo. Omusawo yali akupangisiriza. Baamanya batya nti wooli? Baali bamanya kubanga yalinga ajjayo nga bamukubira essimu nga olumu bamusangayo. Naye nojja ne bakugobayo? Naye ne bangobayo. Naye nga bo bakuwa nsonga ki entuufu? Wali ozaala? Omwana nali nnyina omu nga nzaala. Wali omaze oludde omuzaalira? Kubanga ebiseera ebisinga ab'ekikaba kaayana singa omukyala abeera tazaala ne bagamba ate Katonda alya ssente zaffe zaabwe emmere yaffe yabwereere tazaalira muntu waffe naye ate ozaala. Kali n'okuyita omulogo kiva ku ky'okuyita nti oli mulogo baali bakutteko n'eddagala. Mutabani waabwe yali anjagala. Nga balaba buli bw'alaga atera okunvuga. Envanga ezo bwe zaayitangawo nga nkyabase nga ndabirira. Kanalowooza omanyi nange mulimu mu famire emu nga omwana ayinza okuba nga badde waka awaayo nnyo nga tanawasa. Naye bw'awasa anabyanga naye alina obuvunaanyizibwa. Kyeyabadde aweeri maybe n'akikendeeza n'ahandika okulabirira mukyala we. Kati bo ne bakitwala batyo nti akwagala nnyo okusinga bo bwe bulogo ne balowooza nti oba oli awo waloga omwana waabwe abaagale baaba kyawe. Ebyo tubirabye nnyo. Nabwe ekityo bwe kyali. Ne bampitanga omulogo. Ensalawo nno be ne ngenda e Butambala ewaffe. Ewa maama ne taata. Ewa maama ne taata. Maama ne taata bakyali bonna. Buli omu ali bibye. Buli omu ali bibye. Baseparatinga. Noddayo ewa maama. Nenzirayo. Nemberayo emyezi 8. Mutabani waabwe nga mulekedde olwo omugole gwe bamuwasirizza embaga. We nabeera eyo omugole gwe baali bawasizza embaga ne bamukwata n'omusajja. Kale wulira. Ate olwo ne batandika okujja ewaka Ssezaala ne balamu bange nga banneetondera. Bunkomewo. Kuba gwe tebakolanga nkondi tebakufunangamu mize wadde. Egyo emize sizaagiyina ate era sigiyina. Kati munnaaye nali era mbazaddemu omwana nga nnyina kukomawo. Bwe nakomawo omusajja n'anteeka awo wembeera n'anzimbira. Ne tubeera nga tuli bulungi. Wano? Ye omusajja gw'okyali naye? Omusajja gwe nkyali naye. Yono gw'okyali naye? Ng'oli mukazi mufumbo muze n'obadde manyi nti obatisa olwala oli mufumbo maybe.
wafuna musajja mulala y'omugolina y'omusajja omu kali sawa nomwinamu abaana bameka abaana bana so bajja ne beetonda n'osalawo n'okumawo n'ofumba tolinayo mwana ayina wabbali mu kaseera ko bakugobera tolinako gye wazaale walala tolinamuko omwana ow'ebbali kyokka abaana bo bonna b'olina abaana bonna baatata omu bonna ba musajja omu kimaama naye kati ate omusajja waliwo ebintu byatandise okukola omusajja tasitula waka amala myezi 3 zayeeyiya bano tabawa buyambi kati tokoleke Aisha tokaba maama lindako tokaba Aisha wange tokoleke kati omusajja oyo oli omukazi bamugoba omukazi yamugoba namugobera ddala ayadda munafuna omulala naye ate n'abaana b'oyo omukazi era nze abayina oyo ono omukazi yakugobesa yaleka azadde w'abaana 3 yaleka azadde w'abaana 3 speed saawa zino gwobalina Aisha abaana bo bayisa oti abantu abasinga babeera n'abaana be batazaala babayisa bubi Aisha ngenda kumuvinga ku nina round ati baba basobola okwogera amazima naye wenawule kuba na round nga abantu bampa comment ennungi nti abaana b'omusajja balabirira bulungi wadde olina kujooyitamu embira gy'oyitamu nja kwetera ekirabo abaana bo bayisa otya abaana bayisa bulungi naye ate omusajja naye yabandekera kati sookoleke oyina abaana bo bana omusajja n'agattako n'abaana 3 n'abakusuulira ababe yaleeta 2 omuto n'amulekayo n'amulekera maama we kati 2 obalina n'ababo bana be bana 6 b'obalabirira ssaawa eno bonna nze abalabirira kati akamala bbanga kigatakomawo mu wiiki akomawo omulundi gumu n'abawaayo 15,000 n'amala wiiki nga 2 nga takomyewo kati 15,000 nga zirina okubalabirira mpaka wiiki endala emmere gyeri mu nnimiro muwogo n'agula n'akatansa ka mukene n'ateeka mu nnyumba kale omwana alabika obulungi bwati kyoba olaba nga abaana beewagula ne bagenda mu byeyo ne bakandika okukuba ebyeyo lwakuba Aisha kyesinza kukubiriza okugamba muno tugende mu kyeyo okuba ekyeyo lwaki abaana bo boolina bangi mukugenda balekera ne balaso balekera maama maama akaddiye ate abaana bangi juga n'omusi yakutaako abaana 2 kati abaana baba 2 omanyi mukama nsonyiwe siina mutima mubi kati sookoleke school fees ayina musasula school fees omusajja abadde abaweerayo abadde tobaweerayo n'ababo ababa basoma bali bameka abange bali 2 ne bali 2 be baana bana bonna badde baweerayo school fees naye ebyenda bino ebyewaka ebyendya wamanya mumwina muwogo mu nnimiro tasobola bakyusiza wadde obagambe mbwe abaana kambagulireyo kiro yakakire takisobola kati yawasa omukazi omulala aliwa namuteeka ekitakyusa ali ekitakyusa ekitegeeza ayinza okubanga eyo gyasula Aisha oba olinamuko emizereze egiyomba omanyi anyway eno story gye tuliko ya bufumbo nze nakula ne maama wange ne maama yatutuuzanga natubulyamuko ensonga ezimu era ekintu kyemmanyi nti buli kintu kyonna tufuna bufunyi experience teri azaalibwa nga alina experience yakyo wabula osooka kibeeramu n'ofuna experience kale nze nakula ne maama ne taata naye of course obutakkaanya oluusi bwakola ki bwabeerangawo oluusi beekwekanga n'engalo obutakkaanya naye maama nga tukyali bato teyatunyumiza mbeera kinti oba kitwala tugende abafuti obutakkaanya ne taata tunyumiza nga atukweka naye bwe twakula nituba nti tutuuse okuba ntuba n'abasajja yafuba okulaba nti atutuuza kubanga ffe maama waffe omulaba Aisha afumbye wa taata ndowooza kati kuba ffe yafumbira maama muto lwakuba ti kati n'azaala abaana kumuku buli mwana kanga akola ki ti bw'otulaba abaana nga bwetulaba ewaka ewaffe tuyinza obutawula ani mukulu ani muto ndi n'essaawa eno maama waffe tusobola kumanya nti yatukola ki yaluzaala kuba yatuzaala nga muto era n'azaala mangu kali maama naye ng'omuntu ng'atudde asobola okunyumiza emboozi ye ng'omukyala n'ojuliza n'ogamba nze nsobola okusobola nze nsobola okumalako so abali abafumbo kyemanyi muli bangi naye buli story gye tuleeta mbaasa mufunemuko ekyokuyiga aye ne Aisha naye tuwena kwogeramuko naye n'okumugumya okusobola okulaba nti abaddewo atya nga mugumu nga takaabakaaba naye just kyenkusiimyeko Aisha olabika bulungi weerabirira otya just akabiri kakaddiye tusobola okukasibwa naye weerabirira otya
Oba mbeerawo ne ntetenkanya ng'omukazi nengeza ku ngoye ez'abantu ne bakuwayo 5 n'ogulako akazigo n'obanga olina okumeteninga kasikiiniko ng'omukyala n'obeera ng'olabika bulungi kubanga ne bodo yo si yegwa omuntu ali awo nti naye abasajja baba baagala ki Aisha oba olina omumwa wenamuka omumwa omusajja omanyi abasajja banene tebaagala mukazi wamwe buli obeera ng'oyombayomba omusajja adduka n'agenda ewalala tebaagala muntu ayomba wenamuka engeri omumwa Aisha tomuyombesa omusajja simuyombesa lwaba akomyewo yesi nga mazeyo wiiki n'akomawo tomuyombesa simuyombesa abasajja baneeno balinga abaana bato era ebiseera ebisinga tubakwatanga abaana bato okusobola okumufunamu kyoyagala gwe magezi ki g'okozesa tactics z'okozesa okufuuka ati obaako n'ebyomusikamu kubanga bo balinga kulembekereza balinga abaana bato oba kubanga buli woyimirira n'ogamba nti katuyimire twenkane Aisha temujja kumalako musajja aligenda kukkiriza mwenkanenkane gye bane gye bulaga gwe olina okukakkana n'ogamba nti okay azilonga zonna k'omuggyako nti ayambye ku baana abagulidde ku ngoye kati abaana asobola bashopingira ku ngoye naga nti abaana bange bagulidde engoye ezizo bambale tasobola obagulira engoye akoma ku uniform bana abasoma kati ye muli alowooza ati abaana bambala ki omwami story no wanagira batemuyise bubi ene wana banga agirabye just teri mukazi asobola kuvayo kwerabisa mu kamera kwekaabya na kwogera kiki kyayitamu kubanga mukyala mufumbo nga yeyagalidde era mukulu yona jolo olabye story eno just weekulemu mu mutima kubanga omukyala wabeera nga atudde abakyala bangi bahaza okwefulumira ne basulawo n'abaana baabwe kati omulala oyo omusajja oli agamba abaana balina kitaabwe enfaaki n'ensi nga baleka waawo nga ye agenda Saudi Arabia nga yekulya kasente kagenda Dubai agenda Qatar wa Oman nga anonya kasente ke ng'abaana bamulekera mu mutima gwo tokikera nkono kirowooza n'ogamba kanange negendere nkube ekyeyo ng'abalabana mbasuulewo kyombadde sinaba kirowooza lwaki ki ekisinga okukugwira oli be nalabayo n'entyayo n'otyayo ate abaana bano obalowoozaako kitona kibalowooza nti nosinga mba ngezi bano abaana ngenda kukola ntya era embeera bwenaagana nja batwala abamu ewa maama ng'akuze mama yenayoko abaana nti kiki mama naye abaana babasobola okuyambako era ne wano ne baganda bange bannyambako batoonya ne bakuyambako olumu ne bakuweerezaayo omutwalo 2 bwe batyo kati eno ennyumba wo oba mupangisaawo ennyumba tetupangisa eyagizimba naye abasajja mulimbamu omukyalo no sebo alabika bulungi wakeera ku makya n'agamba nti nange kangende nonyiyo omuntu tofunako bakukwana ng'oyiseeseekeyo tofunako bagamba nti nkwagala biki era mbafuna naye era saagala yankooyo abasajja kwerobola nti bonna kyekimu kino sikyagera nti lwakuba mujala nakugamba nti ogende nabo wabula abasajja nti balimbamu kozi ku ndabikayo Aisha ate okyali mwana muto tosobola kubula muntu asobola kugamba nti nkwagala biki naye nakusuulawo wiiki namba nakusuulawo omwezi ye natambula n'agenda alowooza gwobeerawo otya era alowooza talina mulika kekenya nti omukazi ono basobola omunkwana ako basobola okubupasula oba okukola kino nakiri kati wabanga aze nga munyumizaamu ebiseera ebisinga oli akugamba ki tanyumya ajja ng'asulawo 15,000 z'aba balesekeddewo wiiki ng'atambula agenda ayalavu y'abaana nti waba yakomyewo anyumyenyeko n'abaana be naye tagiina talina budde bw'abaana kati eyo gyali owa mukazi wali omulala omukazi wali omulabyeko omumanyi omukazi mumanyi amulabako bifaananyi maaso ku maaso mwali luddawa nali ngenda mu katale nemusanga mu katale omumanyi otya bw'oba batakulaga nti yoono waliwo gye twali mupuzika balamu bange ne bamundaga nga bo bamumanyi bakugamba yooyo alabika atya mukazi munene mweru mumpi si bagala bakazi abeeru oba naffe tukwatira mu kanyodo glim tukolemu ka brightening naye olabika bulungi black is beauty abasajja kibatamanyi black is beauty kakati omukazi oyo alina abaana alina omwana omu yalinayo omwana omu kati kyogamba eyo gyasula oba olewo nga alinayo naye walala gyasula omanyi osobola okwetika mukazi ono ogamba nti omusajja gyamalira obudde kumbe nga noli naye alowooza nti omusajja obudde abumala bwa mukazi omukulu naye nga talina walala gyabumalira
oli konkushua kyenkana kitu n'omusajja obudde bwasaba okumala oyo ani mujjawo jamumalira olw'ensonga waliwo abajja wano ku makya nga bamwagala ne bamukubira essimu n'abagamba ndi kitakyusa kano baganda bamusanga eyo kati abo kyekindaga mbu gyasula oba omukyala oli mukakkamu nga gwe Aisha toli mukakkamu kyekimutwalanga eri nekimukulekesaawo olusakusera nabo ban'ensonga zaabwe musajja mwenzi bwenzi tasobola kutuula mu kifo kimu si mumativu kati wajja nakugamba agala zino ensonga ez'ekikulu okkiriza oba wamuzira ekyo nakyo manyi kibagoba tosobola kugaana olwo ensonga oli mu maka ge tosobola kugaana era we n'ogaana ekyo nayo kimuddusa n'atakomerawo ddala era bw'ogaanira kugamba fuluma ennyumba ogende kugamba effuga bye likyaliyo mu bakazi eryedda abamu baliyina abamu bakyaliyina effuga bbiri ly eryekikadde kati Aisha olina pulaani kyomanyi buli kintu kyonna kitagamuko solution buli kintu kyonna kati lwaki tebako nakooyiya wano bizinesi gyosobola okutandikawo wano ogamba nti kandikawo kano ka bizinesi lisi kasobola okunfuniramu akasente sobola ogenda n'enjuyi zengoye balisitiri nga nyinawo kana kalimu nsobola okakola bwenti ne bwenti olowooza ka bizinesi kosobola okutandika noga nsobola okatandika n'akasente kange akatono nandika okweyiiya kuba kati olaba Aisha kambeko kye nkugamba era nga nsaba ogume saawa eno nange njogera ng'omukazi omufumbo kubanga nange manyi abasajja oba ali bweru oba muzungu oba muki ebiseera ebisinga tebawukana tebatera kwawukana naye gw'olina engeri y'okumuzannyamu okufuna kyoyagala era omusajja kati ngoyo nti Aisha nti saawa eno olinawo abaana bo lwakuba ekizibu ekiriwo ate alina n'abaana be beyakuwa aye nabo gwokola ki gwomenyeka nabo tisinga lisobadde olina abaana bo nga bana nimenyeka n'abaana bange bana naye akongeddeko n'omugugu abaana balabe bameka ekyo mukama yagenda okuwa omukisa era obanga abaana boza ati kyengenda okukola ngenda kujja kawa round akimanya abantu bakumanyi sijja kugamba bono yangambye bwati tuli yangambye bwati naye yakuta muka round embuliriza abaana bano bayisa otya kubanga Aisha kambeko kye kugamba ti ebiseera ebisinga twogera ku bakazi bajja ng'ababi naye of course eriyo n'abalungi badde okimanyi yes nga laba omwana wa munene nga tamwinaako buzibu naye nosanga oli omwana muganye okusoma saa zino ogambye abaana bali ku ssomero si bwe kiri n'ekisinga okwewunza nti omusajja amala wiiki nga takola ki nga taliwo lwaki abaana bo teba batuuze ne bagaana okusoma kubanga omusajja naye taliiwo osanga omuntu nga abaana tebasoma abaana b'omuntu omulala nga tebasoma nga baba bwe bagenda okusomero bali ne basigala nga tebakoze kiri bagenze kusomero so bali badde wano eno ne beera olujja ne bakola kyo ne bakola kiri niwe abaana ng'okya bali simba bagenda ku ssomero Aisha weebale engeri gy'oboyisamu abaana bo bawa bulungi nnyo emmere omanyi banaye babeera balaba engeri gy'oboyisamu abaana be bamanyi nti banaye tebakimanyi nti abaana si babo oba bamanyi bonna abaana babo bakimanyi nti si babo era kyemanyi babeera balaba era baba balaba abaana bayisibwa mu mbeera ki justice ekintu kyensinga obutayagala ye mukyala nga naye muzadde naye n'abunyabunya omwana wamu ne Aisha just kyengenda okukola kwe kubuuzabuuzako ku baneiba nkulayirira we nabanga baŋŋambye bulungi sigenda kugaa nti no yaŋŋambye kino yaŋŋambye kiri ojja kundabira nga nkomyewo ate singa nkoleddeyo ekirabo oba naŋŋamba nti abaana badde bakola ki obalabirira bulungi obaana bange batolabirira bulungi nabali ku kamera mujja kulaba sijja kudda wa Aisha awo ngamba nti Aisha gwe tonyumyako naye emboozi muntu mubi abaana ba mune yali abakola ki kubanga olaba Aisha abaana bano balaba boti balina musango Aisha tuzaalibwa buzaalibwa naffe nga bonakeera ku makya ozaaliddwa ate oli mwana atagala kubeera na maama we naye kibanga tekisobose nga alina maama atamuzaala then beera nga maama eri omwana oyo Aisha omwana mulabirire omwana mukwate bulungi manya nti naawe ng'omwana we yakuluma oba omwana wo nga naye bwalumizibwa singa oba omukubye oba omusiza mu ngeri etali nnungi manya n'omwana omulala oli gw'otazaala bwakola ki okiraba Aisha so okuyisa abaana abo ate kakano omulaba asasula ti abaana abo bango bakutte bulungi ne bayisa bulungi ne balabirira bulungi nti omwana mubonereze bwe kisaanidde okubonerezebwa naye osanga omuntu ng'abonereza omulala tekisaanidde Aisha n'osanga omwana we yakoze ensobi n'okwata wamu n'omukola ki n'omusabula so abaana abo bango balabirira bulungi nga tewaliwo tabbu kandi ajja okusasula wabula ky'olina okukola ng'omukyala omanyi bano abasajja obalaba nze sikiririza mu malogo abantu basinga bagamba wali olozeeko
togenda ngako gamba muno bakafune kano kenkola kamusike ebitwa tugende anjagale biki sigendangayo togendangayo katola mu byonna osala kuwole musiramu nsala lwobeera ofunye buli n'osala ebizibu byonna ebisinga bikabire Katonda bikabide Allah bw'oba obuulira emboozi omugambe Allah nze gulaba wano nyina abaana beza bali babiri n'olaba engeri gye mbayisaamu bw'olanga omutima gw'omwerufu ng'abaana bwe bayisa bulungi ajja kugulirawo enzigi era ajja kusaasira kino nkubulira amazima gyali alaba omugambe Allah nyina abaana bendabiri abaana okimanyise baana si bange nyina n'abange bo batina omusajja ABCD mulopere buli kimu ng'obadde otudde wali ku gundi okwo ku musaalo gwo wanene w'olowoleza wanene w'osabira bwoti byonna bimugambe olwobeera osadde wallahi yamu ojja kulaba embeera ng'ekyuka n'omusajja ojja kumulaba ng'akomawo yekka omanyi tubyamalago tebiwangala Aisha kino ze nkuwa kyabuwa nze siri musiraamu naye nzikiriza buli muntu okiddiini gy'akkiririzamu kuba Katonda ali ogwo ali omu omulokole mukkiririzamu wabanga mutuufu wamazima nga dakyufu asinza Katonda omusiraamu mukkiririzamu omukatoliki mukkiririzamu omusevenithide omuntu yenna akeera ku makya nalowooza nti Katonda obanga akimanyi nakkiriza Katonda yatonda eggulu n'ensi alina obuvunaanyizibwa ku buli kimu kyonna era yasobola okukyusa embeera asobola okugamba nti kino kibeere batekikola ki tekibeera azilonga zigoyo kyokkiriza mu ngeri gy'osinzizaamu Katonda oyo ogenda omubulya buli kimu ekyo so kino Aisha nkuwa bwi magezi gaabwe sikutumye genda kuloga naye obeera ku musaalo gwo awo osabira bwoti omutima gwonna gumuwe ate tobeeramu nakubuusabuusa mu mutima gwo gwonna gumuwe muloopere kabeere maama kabeere taata saawa nonagana olope wa taata akuzaala awolooza agenda kukolerawo ki ogenda olopewa magenda kukolerawo ki ogenda mu ddogo bakulya obusente bwo bwabwereere obeere mu ddogo otandika okufuuwa emmindi ey'emitwe 2-3 ena ofuwe n'emmindi ey'emitwe 10 naye nga tolina kyekukola kyekugasa ojasti oba okola mu mutima gwo gukakkanye abaana booli omuntu omulala bayise bulungi abaana ba munno ogambe nti Mukama gwamanyi gwabansasula genda ku musaala gwo kubanga Katonda tasobola kuddamu ssaalayo singa obeera nga naawe teweeyisa bulungi kino nkubuulira ndisinga obeera naawe nkekangeza abaana ba munno olinamu kembeera gy'olinamu naye wona nga omutima guli pyuwa ng'abaana babonereza nga bano babonereza ng'ababo wallahi yamu genda ku musaala oba badde olinamu kembeera yonna nga bakunyiiza kubanga olaba ebiseera ebisinga abasajja bayitira abakazi obuzibu omukazi n'akyawa omwana wa munne olw'omusajja naye gwe omusajja muleke kuba ye muntu mukulu ategeera ono omwana baazala muzaale kwata omwana wa munno mulabirire bulungi mwagale nga bweyagala omwana owuwo kizo butasoboka but gezaako okulaba nti okola kigenda ku musaalo gwo ojja genda okulaba Aisha omusajja akomawo mpolampola ate nga kuba n'ebintu byokola ki byoyagala era webale ku sharingako nange story eno n'okuba ntugitadde ku media nti eriyo n'abantu abalala bayita mu mbeera gy'okola ki gy'oyitamu abakyala bayita mu bintu bingi nze Aisha siri mukazi nze siroga nange nyina omusajja owange nange alina byampisaamu naye ngenda ku maviivi ne muloopa nze mmanyi okuloopa siroopa wa mama wange siroopa wa kitange siroopa wa muganda wange siroopa wa mukwano gwange naye nze mmanyi okuloopa ne mugamba Mukama ABCD omusa gwe wampa naye ABCD nenkaba nendopa buli kimu ne maana enzikakkala naye okulaba nga kyatandise akyusaamu mpolampola kugamba tukozese nnyo omutonzi waffe okutusolvingiranga ebintu byaffe Aisha kitegeera maama kati olwo musinga kulya mmere ki muwogo amatooke saamu wadde ettooke mu lusuku tofuna wadde kasente kagaa nti kangene nguleyo ku ttooke amatoke ga bbeeyi ate bino katugambe mbuno bakakoko oba ku nyama musinga kulya nvaaki enva mukene binyeebwa zeezo mubeerako so okulya ku nyama ndowooza ebeera ya Christmas beera nnaku nkulu era ebyo biba byalusooka nnaku nkulu yidi biki ebyo olwani ayiya musajja ayiyako n'aleeta oba gwe olina okuyiya akasente noga leero katugyeko bulungi ku nnaku enkulu aleeta ate baleeterayooko naye abita nga bitegereka nga biwera oba ayita buntuntu ku nnaku enkulu aleeta nga biwera bitegerekeka namati olunaku olukulu luwedde zinaku esigadde n'omulyango omulabye balimbamu so Aisha ogenda kusaba kiki ekisinga okunyigiriza ennyo mu bufumbo bw'onoogamba nti kino kyosa Mukama akinyambe kiki owulira nti mutuufu tokigumiikiriza kitama tokaaba maama twogere bingi omwana wasobola okulaba omuntu tokaaba maama omwana wasobola okulaba omwana omulala nga ayambadde akagoye nakugamba maama nange kangulire naye nga tolina busobozi naye tata talina ku ssente
Tata wawe sente azina. Alina baba ne sente abo. Kubanga n'emmotoka yeevuga. Ayina emmotoka yeetambulira atudde. Atambula atudde. Kutwaliza ewamu. Nno laba omwana wo nga yeegomba akateeteeyi, nno laba nga yeegomba akapale. Kakati tomutuuzangako n'ogamba muneeka tutuulemuko twogeremuko ng'abantu temutuulangako obudde tebuliiwo. Tasobola. Tabulina tali tasobola. Era oba wogezaako mutuuza walaba ng'olina kyogenda omugamba ng'olwa atambula agenda nga yeefuula bize. Kati tolinayo wakawaabwe omuntu gw'osobola okutuuza oba maama we oba alina omugamba maama ayita mutabani wamwe tutuulemuuko twogeremuuko abeeko ne byakyusaamu muzukulu abazzukulu bo ABCD tomulina muntu oyo. Omuntu yaliyo taata we naye pulesa zaamukuba. N'akola atya? Kati ali wansi ku ndiri. Yakolwa pressure kati ali wansi ku ndiri. Tosobola muzzamu ebyo. Maama amutya. Maama tamutya. Gwe yali atali kitaawe naye pulesa zaamukuba ali wansi ku ndiri oludda olumu lwafa. Kati maama tasobola mutuuza. Talinayo baganda be basobola mutuuza nti bano baganda be basobola mutuuza. Tewali. Era oluwulira nga boogera ku ebyo nga si mwaziggyako. Tawuliriza tagala kumanya. Onoonya engeri omanyi n'obufumbo obutaliiko muntu kutuuza kwogera. Nze bwatu mba simusobola. Nze omusajja wange tutuula ne nkubulira ekinnuma ne nkikubulira nno ddala. Oba bino bibagamba buno fumbirwa mukwano gwo wasa mukwano gwo. Kubanga there is no anyway osobola kubeera mukama asaasire sinange gisobola kubeera namu na musajja Aisha. Naye twogerezeganya. Ng'ekintu ekinnumye kyokoze kale ebyo byaliwo ddala mu bamaama nga tebalina kwogera omusajja yeka yakola ki ate nga batya nnyo ne kati gwokyali mwana mutole mu kijo mupya namwe bye mukyabirimu. Nakisizaamu ku nkula ya musajja nankuza ye nambeera ye. Kubanga nze sikisuubira nti sobola kumanya nefumbira omusajja nga mutya nga sobola kumutuuza kumugamba kinnuma. Nze nkubuulira era ne tutuula tukidisikaasingako era oba olina okusitoopinga oba olina okukola kyoteekeddwa okukola. Bamukuza bubi ono. Muna nze n'okuba kale nga sinankuza naye nga yeeza embeera ze kyo kimanyi nga yeeza embeera ze abaana bakyuka. Kati muntu wego saawo no ina plan kimu batubu gy'ogamba nti nina plan bweti rozeti ne bweti olina plan kinga gwe eri abaana bo eri gwe oba eri ne bbaawo. Omusajja yali namuggyeemu mu birowoozo. Wamuze mu birowoozo. Kati yavudde mu birowoozo. Era kati tulinda nkuba tulime. Epulaani eringa eriwo. So byakulima byolowolezaamu. Enkuba ejje mulime ofuna akamere kemunaalya aya basi. Bw'oyozaayoza ku bugoye mu bantu nofunayo ku 5 nofuna akazigo nokola kabi nofunayo akateeteeyi. Baganda wange ffenna ensi gye tuyitamu buli muntu alina engeri gy'akola ki. Buli muntu alina engeri gy'ayita mu bulamu bwe. Bagamba tanayitaayita. So osobola okubeerayo ng'olowooza nti gwali mu mbeera embi esembayo. Naye nosanga ati waliwo ali mu mbeera embi akola ki asingawo. Oyinza okulya n'olowooza nti gwe mukama oba yakwerabira mu mbeera ki. Naye mu byonna Aisha nga bwe nkugambye nti nyinza okuba sirina solution esingawo naye nze ni mukazi akkiriza. Okkiriza nti Katonda gy'ali. Oluusi kizibuwala. Kizibuwalamukko. Olw'embeera gy'obeera oluusi oyitamu. Kati that's why embeera nayo oba erina kufugaza nnyo. Kino kiteeke mu bwongo bwo ne mu mutima gwo nti Katonda akola ki gy'ali. Nze kati kino Aisha kankikugambe nga mukwano gwo oba nga sisita wo kaŋŋambe. Kati kino magezi kankwegabuwa. Olaba nga bwe nkugambye. Tandika okusaala n'oba tosadde buli lunaku. Nze sikaka muntu kusaala buli kadde. Woba owulidde nti omutima gwo guli settled osobola okugamba Katonda yakutonda. Mugambe ebigambo bino wammanga. Oba oli kumusaala omaze okusaala oba just ogadde kwogera bugezi ng'otudde wano eno mugambe Mukama gwe yantonda. Singa si gwe saali baddewo. Ye gwe ensonga lwaki ndi mulamu.
yego so wakifunye zadde yego yampa omusajja buli kimu yali nteekateekayo kubanga nze sina kye sokola kolya ng'omuntu omubulya buli kikuluma Aisha yenda kuleka namba yange yesimu ojja kukubyako nga Rosette okimanyi nti tata wabana yakoze wati ne bwate Rosette just kino nkikugamba nga gwe omuntu kiyinza okukubeera ekizibu naye try it naye nga mu byonna soka okukkiriza nti Katonda gyali mukaabire twabina ebitonganga bibiri bwe bityo osobola okujja nga bw'oli ogambe mukama wano osobola okugererako naawe kawa hari machachi yokka nga bwe tulowooza mwabeera mumazikiti olina ogenda ku kyaki olina ogenda ku muzikiti n'obeera mu ttooyo n'osabiramu esalayo Katonda asobola ogiwulira n'okusinga ali mu kyaki oba mu kifo ekitukuvu Katonda ye buli wamu abeera kukebera ettooyo mwabeeramu wonna Katonda waali jangu omugambe mukama kyonna kiri era omwewe yafuga obulamu bwo wabula bwe kinabanga Aisha kiri kyenkugamba nabanga maze tunoonyerezaako kimu nga kiri oke njabuye tukine tu planninga soma Katonda bwagera ali bwe nakukiza kusharinga story yo munange tomanya abantu abali n'abatugoberera ulianzo gamba ati story omwalo yankuteko ABCD oba munange nafunye ekyokuyiga oba nange munange nakoze bwenti tutuza kusabiriza tutuza kusaba muntu yenna wabula tusharinze story nti n'omuntu ali eyo oba ali ayinza kwayita mu mbeera yemu naye nafunamu ekyokuyiga cause nze kati amagezi genvudeyo nago bagenkuwadde gego omuntu yenanga oli ngene embeera gy'oyitamu omuntu muno ayinza okutakusobola kuyamba oba oli mulimu n'embeera ezimu nga si ssente zezina okusolvinga wabula kimanyi Katonda asobola okusolvinga embeera yonna mu ddiini yonna gy'okkiririzaamu kyona osobola okuteeka mu mutima gwo ti Katonda yanyinako obuvunaanyizibwa n'obuyinza balona abatwetoolodde babba baffe bamama baffe baganda baffe bataata emikwano bonna tetulinako obuyinza olina wakera ku makyanga agaagala offe niwakutega obutwa natana kusalawo onzo obutabunywa n'obunywa notobako nakyokola kyobasoka Katonda yewenkomeredde tunoli ya Katonda mugambe ebigambo birakuba nti ekiriwo ti abantu okukkiriza kutono Aisha era ndooza muntu alina mukisa bukisa omuntu akkiriza n'amani Katonda gyali koze bulizibu ekyange nkomekereza kimulopedde Aisha so kyeyigirize n'omuntu yenna ali eyo weeyigirize mu mutima gwo omanye nti Katonda talemererwa bawa asobola okulemererwa muganda wasobola okulemererwa maama oba taata baba batwagala nnyo nabo balemererwa emikwano buli omu asobola okulemererwa ne Katonda takola ki talemererwa weekube mu mutima gwo muli weebulidde gwe nga gwe omuntu naye sooka otuule ogambe kiki kyenkola ekinyiza Katonda kyonna kyokola ekinyiza Katonda sooka okijjewo kisangulewo kyenenyeze bw'omala kukijjawo then tandika omukoola mukaabiri wa Mariamu ojja kulabawo enjawulo ojja tuuka kisiraamu ku mutima okuguma oyogera okwanga n'omusajja yere tayekana yekka awina kaleesa nti okwegula yekana yekka ogambe Katonda yakola ebyamagero Aisha tekikwetaagisa genda awo bapasita busobola kuyiira amazzi bakuteekeko omukisa mukwano tekikwetaagisa genda bapasita sima abaani bakulombera edduwambo sima Katonda leka awuliriza essaala yo Katonda awuliriza essaala evudde mu mwana w'omunaku nga gwe oba nga nze n'okusinga nga tugenzeyo gye batusabira mu busoma olyansabire era nze newunya nti obagamba kangende pasita gundi ampa omukisa kangende pasita gundi ansabire nze nyina akamwa kange nsobola okugana n'ekitange eyatutonda ali ogu lwaki omulala alina okunsabira kati for example Aisha ndi wano eno wazaala ne Kevin lwaki omanyirako kyenkwagalako maama wange lwaki nakuyita Kevin ajja akusabe tekibeera kyankizo nnyo singa nze negugamba maama wange munange mbalesaba mpeeyo akatabo ngende ku ssomero tekibeera kyankizo lwaki manyira kuyita mu Kevin ajja akusabe ku lwange so tusabe omutonzi waffe direct straight okuva ddala mufe ebigambo bive mu kamwa kaffe tumegamba no bali eri tena Katonda muno omuntu gwe yasosowaza musima bali abasosowaza n'abasaka amafuta kyobola banga abantu baferebwa nnyo n'abantu bafula mu babasosowaza mbatekebwako amafuta tebagalina Katonda gwe yakera ku makya n'agamba nga olaba abaana kati Aisha olina abaana olina ko omwana wo gw'ososwa nti n'osomwagala n'omwagala oba n'omwagala nnyo n'osomwagala nnyo bonna abaana bo bagala kyekimu kubanga abaana bo bava mu ndaayo naffe Katonda ffenna yatubumba ali ogwo Katonda taliiko mbona omwagala ono simwagala okuleka mpozi era nga nabo boga nti no Aisha nti omwana wange ono akoze obubi n'omunyiigira n'omubonereza siga nti batomwagala kiki ekiri Katonda ndi naffe atubonereza okusinza ku kyobeera okoze bwona nakyo okoze tagenda kubonereza so ye Katonda waffe ye kitaffe ye waffe abavayo ne bagamba ffe tusobola basabira ffe tusobola batusa Katonda teoli asobola tusa Katonda wano wooli wennyini Aisha osobola okwetusa Katonda osobola okusaba Katonda wo nakola kyobeera okola ki kikulu kya byonna kukkiriza mu mutima gwo ne weewaayo ekitali kyangu naye kyeteekemu oba okimusaba ogamba Mukama mpa okukkiriza mutima gwange nkukkirize njagala nkwesigameko kubanga sina wakwesigama
ate n'ekirala ekisinga okunnuma nalina essimu olumu ngenda ku TikTok newemba n'obusungu butya nga bungi mbaayo nsakkanye n'essimu yagikwata n'agiwa mujja wange. Ani yali yagigula? Essimu ye yali yagingulira n'amaana agikuggyako? N'amaana n'aginjijjako. Kati oba ofunye essimu eyo gwe nga gwasobola ogikugana ogikwata? Tasobola kugana gikwata kubanga anyway sometimes n'essimu ezo omunange zikuggyako ekiwuuba. Nali nga n'ennaku ennyingi nga ngenda ku TikTok nange ne ndaba bannange n'obaako by'olaba ng'ennaku enzigwako. Naye kati oli awo bw'otyo. Naye kati ndi wano. Ennaku bw'ojja bwekukuba n'obeera mu nju yo n'okaaba. Naye oli nafuna nga kadata kange nga nteekako nga ndaba nga binzigwako nga nguma. Ogumira okwo. Nga nange ndaba sirinzekka nga nguma. Ate genda kugamba gimpe. Ale n'abakazi bane bakola ebyosuuzasunsa ebintu byabwe. N'owooza omusajja namukola ki ng'omusajja ye amanyi byakola ki. Nagenda osakinga amannya ge nali nkozesa ku TikTok nga ngira nga mujja wange yabeerayo. Amati agakyusa. Teyagakyusa. Tamanyi nabbi kyusa. Yeteekerayo obuvidiyo bwe. Nange neyina ennaku Mukama taata nze munnange bagamba simambu nno oba olyokanga n'otuwanga ze tulaba ebinene. Eno ensi eyina ebinene ate bagamba tannayitaayita. So oyinza okulowooza nti gwayita mu mbeera ekyasinza okubeera embi. So Aisha nze nnyumirwa nnyo omuntu ayeeyabya oba ayeeyabiza. Era nsaba Mukama Katonda ampe obusobozi ansobozese. Bwe nnaaba nga nkomyewo tujja kulaba ekyokukola. Naddala nga maze okukola kiri kye nkugambyeko kisagala kuddamu. Kitegedde maama. Oba ng'obadde kale olina engeri gy'oyisaamu abaana bo mu ngeri etali ntuufu, kakkanya omutima gwo. Ogambe ndi maama, balaba nti balina musango. Naye omutima gukuba nga agenda okufa. Ndogenda kufa. Okyali mulamu tojja kufa maama. Okyalina okulabirira abaana bo, Mukama akyali naawe. Sigenda oba ng'abaana b'osobola okufuna obusungu olwa kitaabwe. Tebalina musango bo baleke. Basonyiwe kulwa Allah mugambe Allah because of you bana kamba kole ki? Jasoli gwoba onyingira gwoba otunuulira. Aye naye osabe Katonda akole ki? Akunyweze ojja kulanga ofuna mukengeri y'enkyukakyuka. Kino kyonkubuulira mazima. So ndowooza byebyo maama olina ekirala kyonna kyagala okwogera? Tekiriiyo. Katusiibule naye nga bwe nkugambye nze nja kukomawo nja kulaba. Katonda atuwe buki? Buwangaazi. Obulamu n'obuwangaazi. Bubeere bulungi. Anyway, mwena abali eyo oba olina mwana wa munno fuuka nti omwana omukwata bulungi bati balina musango. Embeera yonna gye muyitamu nze omuntu gwe mbakwasa ali Katonda yekka asobola okusolvinga embeera yonna. Just funa okukkiriza. Sa Mukama Katonda akuwa okukkiriza n'okumumanya. Ojja kuba omaze. Ojja kwogeranga naye. Ojja kulaba enkyukakyuka mu bulamu bwo. Kazze Aisha kama koogera. Binjula si byogera lwaffa. Naye Mukama nnyambye. Aisha byonna byetuyitamu bingi ffenna. Ojja kulaba ogambe Rosette no munange Rosette nalabika ABCD. Rosette no munange Rosette nalabika ABCD. Tomanyi Aisha byempitamu. Only that. Nti nze nina Katonda gwe neesiga gwe mmanyi yampa ekisa ne mmanya nti gyali gwe nsobola okwogera naye. Kati enjawulo gye nyina ku ggwe naye bisigale sina njawulo naawe. Enjawulo gye nyina ku ggwe nti at least nze mmanyi Katonda naye mbeera nfunye ekizibu kyonna nziruka gyali. Nampanirira gwe kyotalina kubanga tomumanyi tomanyi kyayinza kukolera. So Katonda gyali tutumanyi mukozesa. Kiri dangerous nnyo. Nze mmanyi mukozesa kino nkubula mazima sikwewaana cause bingi byempiseemu. Era abazala ba stories zange zonna muzirabye cause nze sikweka stories zange Aisha. Sikweka abantu bekweka ne bekwekera neze sikweka. Era bagamba a problem solved, a problem shared is a half solved. In which way? Ngenjogede muko ne Aisha tomanya kikiyinza kudiya tomanya Allah yamanyi byonna yamanyi. So byebye byange era Aisha kantambule ngende mwana wa mama obale kupita kusharingako naawe naye nsaba Mukama muno abemu ekibala kyakuwaamu oleme kwejjusa kuba byazogalaga sagena Mukama nendaleka ye kaba gundi yange tomanya Allah kyaleeta inshallah. Beera bulungi mama tokaaba beera mugumu labira abaana bo kyenkugamba ekimusaba Katonda mukirize ajja kutukolera enteekateeka ajja kukyusizaamu wide mama wange. Beera bulungi mama. Edda mukaaba sala kulanga okaaba. Yala bye.